Kalo sokolo tuvire ku ntono abantu abo bamanyi otya wabasanga wa otyo luve ku ntono. Tata wange tosunguwala toyo. Sinnasunguwala ko. Tata mbamanyi bulungi. Ulire engalo ez'amaanyi. Otyo. Munnange lwali olwo. Nali ngenze kuyimba nga ngenze practice Lubaga. Munnange gye nabibira ku mwana mulenzi oyo. Ulire omwana mulenzi gwe baagwako. Omwana mulenzi oyo nanneesiima nawulira eddoboozi lyange nanga oyimba soprano ennungi. Otyo. Ngambadde nkusiimye nange ne mugamba nange munnange nkusiimye. Naye yali mukwaya ng'ayimba kibeesibeesi. Yali ayimba tena. Wange ewulira. Simanyi muwulire bebeera mu kwaya. Wangi. Mwanyinaze koona emboozi. Kati munnange ne tuteesa. Otyo. Ne tusisinkana nanjagala nange ne mwagala. Ulire engalo. Nangamba bwajja okujja okutwanjulako eno ewaffe ateesa tujje twanjule mwanjuleko mu bazadde baffe. Amiina. Nange nezikiriza nampa olunaku olwokunawe naye buli lunaku mbadde nesunga lutuuka ddi. Yagamba ennaku za mwezi mmeka? Nga 2. Ulire engalo. Mwanyenaze kyogamba leero 2. Mukulu leero 2. Bw'oma leero 2. Leero ennaku z'omwezi ziri 2. Omanyi ne bw'olaba nze mbuuza. Bw'otosula mu nnyumba mpangisa. Toyina looni ya banki. Ennaku zino bwatu tobikwata. Oli ku pensioni tolaba kikumanyiza ennaku. Mazima. Wabula oliko omukadde alimba. Alimbye gwe. Kaakati mwanyenaze omwana oyo omulenzi ali mu bano oba akyali eri bweru? Alabika mwali abange nkubuzeewo wano naye serekita wegendereze tolina gwotalumba kwegamba. Wangi mwanyenaze mukulu nkubuzeewo wano bw'aba ono kalejja ondeetedde obuzibu. Lwaki mukulu? Ndageyo omulala. Mukulu siragika? Toliragike bulakamu. Eyi mukulu onooguma. Toleeta. N'ekimu kigoba ekirala okwawuya kugoba okukolola. Kaakati ky'ogenda okukola otyo ono okubeetegereza obulungi olina okumala omuteekamu engeri y'okulaba obulungi. Weewaawo. Ssebo taata omulungi n'akola bwe ntyo nga bw'ogambye kubanga mukwano mma nti ensonga zonna twazoogera ne ziggwa. Mpulira. Singa watuuka bulungi ne baveeka oba okkirira ne mpulira endulu nenga nti ani akutte ku mma nti Mukama ye bali kutuusa. Muli mutya ennaku zino. Otyo mugoberera omutaasaako. Nali ngezaako mugoberera emmotoka n'esimbula. Kakati mukwano senga ebyaffe byonna nga bw'obiraba byonna gaalubindi ziri ziwerabira mu mmotoka zonna nzitadde muno. Ate ne sikomaawo n'enkola n'ekirala abaakuno bagenda ne bakola ebintu ebitajja. Saagala kuleka nga tetulina mpuliziganya ne bwe naaba nfudde wano olunaku lw'enkya. Sijja kuwambula era wabula kankuyunge ku kisowaani. Ekisinga wano okyagala. Omutadde ku kisowaani? Mutadde ku kisowaani. Empuliziganya esigale nga tuli bulungi. Akalulu kasenga mukaluma
Chikwata kwenye kumanyanga
nakubira kusimama manyenga boli nakamba love you Mutekeke manyisa naye nga tondagiteekako sikaliki akasooseeko kamugyeko kafene twamwerekedde bwe bakayita twagenze naye era senga gwe mulimu gwaliko gwakola agukola bulungi nnyo nga ne ba ICP photography videography webakola ogwabwe nga bali wamu ne abaana balenzi abalala abakiria max ne TV Delta yino ekola n'amaanyi nnyo okulanga buli kigenda mu mbeera zonna Bukedde TV weeri bonna bali mu kukiweereza abaana balenzi ddeewo ku lwa Bukedde yaliwo amiina nnyo mukyongere engalo ez'amaanyi naye olina okola omukolo ne ka TV ke twakolanga eddaako ebikundi nga